Awo nno nawalizibwa okubategeeza ku ffembi afuga munne. Omukama bw'agamba, nedda, eno y'endagaano gye ŋŋenda okukuba n'enju ya Isirayiri. Ennaku zituuse, Omukama bw'agamba, muli mu bo munda nja kusimbamu etteeka lyange, ndiwandiikire ddala mu mitima gyabwe. Olwo nno ndiba Katonda waabwe, bo ggwanga lyange. Tekijja kwetaagisa muntu kuyigiriza munne oba owooluganda okugamba munne nti manya Omukama. Nedda, bagenda kumanya asembayo kyenkana ng'omukulu ddala. Omukama y'ayogera. Tinja kubasonyiwa obubi bwabwe nga sijjukira kibi kyabwe. Abooluganda ey'Omukama. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okukubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade, katukwanjulire Sheehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala, ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade, totunula obulala wonna. Okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 Motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne nooti 757 nooti 6 26 96. Sheehan Standard Primary School. We invest in education. Bonna abamugondera yabafuukira ensulo y'okulokoka okw'emirembe gyonna. Abooluganda, ebyo Omukama yabyogera. Twaniza mulungi. Omwana buli omu alina ekice, buli omu alina ekice, tusobola okuzanyisa ebintu. Wegamba ng'omupiira guli gumu oba ekimotoka kiri kimu n'ategeera nti nsobola okugabana ne munnange. Naye bino buli mwana alina ekice. Bwe bakula buli omu olutuuka nga buli omu asika zawwe, buli omu asika zawwe. Kaakati gwe mulembe gwe tulimu, teguliimu kugabana, teguliimu kufa ku balala. Naye twesabira ffenna Omukama atuwe emitima emirungi ate tugisse ne mu baana bano. Omukama awandiike etteeka lye, tukuume ebiragiro bya Katonda. Wano okubyogera tubimanyi bulungi nnyo, kozi biri bimeka? Era nembibagamba mujja kubimenya bulungi nnyo okuva ku kisooka okutuuka ku kisembayo. Naye bamale bakugamba okubikuuma, batugamba okubikuuma awo weewali obuzibu. Awo weewali obuzibu. Abasomesa nga bwe ŋŋambye abo basomesa eddiini abaana bano basisita. Era twongera okwebaza essomero. Bangi kuffe twasomesebwa bannaddiini eddiini, naye bannange egenda etuggwa mu mitima. Kristo tumumanyi, tumwogerako, yazaalibwa e Nazaaleeti, ye mulokozi waffe. Ku Sande tetugigwa. Kwegamba abagenda ku musigiti ku Lwokutaano, kaakati tuli mu budde bwa kisibo, osiiba n'otuuka n'okusiiwuka n'osiiwuuka n'enkuta z'okumimwa n'ozimeketa n'ozimalawo, naye nga mu butuufu eddiini mu mutima tekola ki? Teriimu. Twesabira etteeka ly'Omukama bannange likomewo mu mitima gyaffe. Tutuukirize Omukama ky'atukubiriza, tutuukirize Omukama ky'atukuutirira. Abayigiriza eddiini bangi, abayigiriza eddiini bangi. Omanyi oba ani afuga eggwanga lino? Oba Kyagulanyi oba ani afuga eggwanga lino? Atuyamba alitereeze. Kubanga nze obutuufu kinkwasa enyiike ku mutima.
kirungi kale negenda okulaba nga Eritrea nga naye akutte omuzindaala ayigiriza eddiini mu lulimi oluusi lwoti tutategeera. Kirungi okuyigiriza eddiini naye kakati Eritrea atandika atya? Mu butuufu mu nsi etegeerekeka. Abayigiriza eddiini nabo kati bafuuse bangi, abavubuka bangi nnyo. Bifo ky'okukeera okukola akeera ku kkubo kuleekaana ayigiriza ddiini. N'omubuuza ddala by'oyigiriza obitegeera? Kale otugambye tuleme kutta bannaffe, otugambye nti tulokoke, naye okulokoka omanyi kye kitegeeza? Tuvudde mu kifo ky'okukola ebintu ebitutwala mu maaso, ne twesiba oluusi mu bintu ebitatutwala nnyo mu maaso. Etteeka ly'Omukama ligenze lituggwa mu mitima. Twesabira Omukama atuyambe n'enneema ye. Etteeka lye tulikuume, ebiragiro bye tubituukirize bulungi. Naye si ekyo kyokka, n'abaana bano tubibayigirize bulungi. Abazadde okugunjula abaana bano obulungi, bannange availability, okusasula obusasuzi school fees ewa mwami Kizito, n'odduka nga tosobola na kukebera ku assessment ya mwana, omwana asoma atya, omwana yeeyisa atya ku ssomero. Tobeera nno omuzadde mutuufu. Ennaku zino omuzadde olina okugoberera omwana. Mubalekedde bammeidi be bakuza abaana bammwe. Okeera kugenda kukola, okomawo kawungeezi, n'omwana oluusi tomulaba nako. Meidi yamuyigiriza emirimu bw'aba nno ng'amuyigiriza, yamuyigiriza okwoza bw'aba nno ng'akikoze, yamuyigiriza okusiimuula enju bw'aba ng'akituukiriza. Naye abasajja omukolo gwammwe mu maana mukulu nnyo. Gwe maama, gwe taata, omwana muyigiriza emirimu. Omwana muyigiriza emirimu awaka. Buno nno bwo bukyali buto. Naye obuwaamu emyaka nga 10 maaso, weebuuza bunaabeera butya? Ennaku zino osanga akaana ka myaka 16 kabeera ku ssimu okuva ku makya okutuuka ku ssaawa 7 gwa kiro. Myaka 16 oba 14 kali ku WhatsApp. Koogera n'abasajja, abasajja 3 kabagambye I miss you, 6 kabagambye I love you, 2 kabagambye I wish you were here. N'okagamba kaana gwe, lwaki okoleza omuliro gw'otaasikize? Myaka 16 katambula, omutima baagumenya. Myaka 16 oli mu heart break. Myaka 14 mbu bakumenya omutima. Wakumenyedde ku myaka 14, onaatuukira ku myaka 3 ng'okyalinawo omutima. Naye oba oli awo, bino byonna bituuseewo, kubanga abazadde tulina engeri gye tuginyizaamu abaana ne tutabagoberera bulungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okujja okubakyalira, bireme koma kubakyalira. Naye waakiri tuukayo tegeere ettaamu eno omwana abadde asoma atya. Genda weebuuze ku headmaster, weebuuze ku class teacher we, omwana abadde asoma atya, omwana yeeyisa atya, empisa ze ziri zitya mu ssomero lino. Kikulu nnyo. Bataata mwebali nnyo, mwebalire ddala okujja okukyalira abaana. Maye bataata nabo balinga bwe bagamba nti obuvunaanyizibwa bwa bamaama be balina okukyalira abaana. Naye wano wendabyeyo bataata mwebali nnyo, mwebalire ddala. Bataata oluusi bakoma kusasula school fees. Oluusi musajja wattu yeekanga n'okwekanga nti Nakimweru kyogamba otuuse mu B7 nti ye taata naye ng'abadde takimanyi na kukimanya. Kyokka ng'abadde azitoola okuviira ddala mu kindagate. Oga ye musajja wattu zo z'obadde otoola, naye bagamba teeka ssente w'okola ki? Obadde tolabawo. Naye bataata abazze mwebali nnyo, mwebalire ddala. Mugende mu maaso n'okutuukiriza obulungi obuvunaanyizibwa obwo. Yesu muvanjiri atugambye ti ffenna okubeera abalamu tulina okufa.
nti ffenna okubeera ab'amaanyi tulina okukka wansi. Kyatugambye nti empeke y'eŋŋano bw'etagwa mu ttaka n'efe ekola etya? Esigala nga bw'eri. Kitegeeza nti okugamba nti tuli bagoberezi ba Kristo walina okubeerawo mu ffe ekifa. Walina okubeerawo ekifa, walina okubeerawo kye tutta. Manye ennaku zino mutera okuyimba nti jangu nga bw'oli, Yesu atuyita tujje nga bwe tukola ki? Nga bwe tuli. Eŋŋombe oluusi eriwo ennaku zino. Naye okujja nga bwe tuli ewa Yesu tayagala tusigale nga bwe tuli. Tebirina kukoma awo. Walina okubeerawo ekikyukako mu bulamu bwaffe ffenna. Ekikyukako ekyo kye tutta. Bannange tutte effutwa eriri mu mitima gyaffe. Tutte obutayagaliza obuli mu mitima gyaffe. Tutte okwekuza n'olunkulu ebiri mu mitima gyaffe. Tutte obutafa ku balala. Tutte omutima omubi. Bwe tujja okubeera ab'amaanyi, bwe tujja okubeera abalungi era abasaanidde mu maaso g'Omukama. So ffenna twesabira mu kitambiro kino Omukama akwate ku mitima gyaffe. Abagereeki be tuwulidde bazze nga banoonya Yesu. Owooluganda ofunanga akadde n'onoonya ku Mukama. Musomesa yatusomesanga nga tukyali mu P6 awo. Katugamba nti munoonye Omukama ng'akyakola ki? Ng'akyasangika, ng'abikyusa mu broken English. Search for the Lord when he's still sangika. Tunoonye Omukama ng'akyasangika. Ng'abagereeki bano ffenna tunoonye ku Mukama genuinely with a broken heart. Bwe tujja okusobola okumusanga ate atukyuseeko. Tusabire essomero lino Omukama abongere ebirungi bingi. Omukama abongere amaanyi okugunjula abaana b'eggwanga lino. Omukama abawe omukono omunywevu gw'ogunaasobola okukuza abaana bano obulungi. Ate n'abazadde tubasabira muyita mu bingi okugunjula abaana bano n'okubaweerera. Nammwe emikono gyammwe Omukama agiwe emikisa. Emirimu gyammwe Omukama agiwe emikisa. Mukole nga muyingiza ate nga we muweerera abaana. Ate ffenna twesabira Omukama twongere okumunoonya nga tumugguseeko emitima gyaffe agigonze. Omukama abeere nammwe. Oluganda kati tuke twatula okukkiriza. Where is correct money for the choir's wear? Abazadde abapya lwe tubeera wano n'okusaba tutera okuŋŋaanya ssente ez'okugula ekyambalo kya kwaya era tusaba ina akabbo ayiteeyite tusobole okukuŋŋaanyizayo kwaya yaffe ekyambalo kimu. Tweyanza nnyo abazadde. Mpoza amanya gange nze Nakate Maria naze kwasaganya ebyeddiini mu ssomero wano naye okusookera ddala nsaba abazadde abayizi twegatte wamu tukubire Father engalo ez'amaanyi. Asebo Father tuli basanyufu nnyo okumanya Father zze n'emikisa mu kifo kino n'abayimbi ba St. John's badde nga bajjana emirundi gyonna naye
mbadde sibalabako omulungi bwe kati bazoowa. Nsanyusa nnyo balaba abazadde baffe mwebale nnyo kujja amanya n'eddoboozi Nakibirige Giovanna. Era nga ndiwo okubategeeza ku mmere, ensonga y'emmere sowaani emu yagumu kitundu, ompo gumu ekitundu n'enkusimba kuponi. Era kuponi eyo gye tulaga wali ku layini we tugenda okujja emmere. Ngenda bba nkola n'ono omwami bamuyita Simon. So oba otwetaaze, you can just raise your hand and we shall come next to you. Thank you very much. But about the Muslims, we are having a new way whereby our girls have always been going to the mosque on Friday for Jummah, and it so happens they don't have the right dress code. So we are advising parents, you have to carry for them a Sharia, but when it comes to the veils, these veils are going to be got from school, and each veil is going to be got at 15,000 only. Veilo akakaya tugenda kajja ku ssomero era nga kagenda paka nusu gumu kitundu gwokka. Ekyo kigenda eri abawala. Abalenzi temulowooza nze kaliwo omusomesa ow'abasiraamu. Teacher Yusuf, wherever you are, please come and join us. Teacher Yusuf. Engeri gye tuli mu sawumu buli lunaku tulina ossaba essaala zaffe zonna nga we zirina otambula. Era yono omwami gwe tubeera naye buli lunaku. Eri abasiraamu abalenzi tubadde tusaba mutuwe ku kanzu ze tusobola okusaalirangamu buli lunaku so nga tusaana zigenderamu ku jjuma. Abawala mujja tuleeterwa shariya zokka naye obukaya tugenda tandika obujja wano ku ssomero nusu gumu kitundu gwokka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abazadde baffe tusanze okubalaba. Erinnya lyange nze Katongole Yusuf era omuzirante abe Masaka. Nange nakeegatta ku Sheehan era nga nsuubira okuteekako ettaffaali era mwenna abazadde abaisiraamu abali wano oba basuubira okweta abaana baabwe mbasuubiza nti nange nja kubagattako ettaffaali kiri seeka naye basics ez'obusiraamu nzimanyi ebitandikirwako osobola okubayambako. Mwebale kujja. Choir staff y'essomero lyaffe n'abayizi fala tusanyuse nnyo okulaba. Weebale nnyo okujja otukulemberamu mu kitambiro kya mmisa kino era ng'enkola yaffe bweri bulijjo simanyi baba bakubuuliddeko lwe tubeera na mukolo nga gulimu abazadde tugezaako okulaba nga tukutandika n'ekitambiro kya mmisa gutambule bulungi. Tweyanziza nnyo tweyanze Father. Tulinawo abazadde baffe ababeere nga baddiini ya kikatoliki kabeere nga baddiini ndala yonna bonna bakkiriziganya n'enteekateeka ebeeriwo ne bajja era ne babeerawo era n'olwali wano tulinawo abazadde abasiraamu n'abazadde abakristaayo bonna basobodde okujja ne babeerawo. Ndowooza embeera olumu obwedde olaba nga abamu tebabiddamu kuba tebanabiyiga bulungi naye nga nsuubira nabo bajja kutandika okubiddamu. Ono gira ttaamu ejja bajja kuba basobodde okubiyiga nga bwebitambula emisa bwetambula. Tweyanziza nnyo aba St. John's. Father, njagala okukwebaza olw'ebigambo by'owadde naddala abazadde obabuuliridde kubanga sijja biddamu mu byoyogedde mulimu ebikwata ku ndabirira y'abaana. Waliwo abamu beesuulirawo gwa naggamba naye obabuulidde n'obalaga nti obuvunaanyizibwa bwabwe. So tukwebaza Father, weebale nnyo weebalire ddala n'abayizi nabo n'obabuulirira waliwo bempulidde bw'oyogeddeko ab'emyaka 16 abeeteeka ku byataasobole nawo tweyanziza nnyo Father, weebale nnyo so weebalire ddala. Tujja kwongeranga okukuyita Father okujja era totukoowa ate program olumu zigenda ne zikurashinga n'ez'okukyaki eyo ne bitusobera naye onootugumiikiriza Father ekyo ne kisobola okubaawo. Nsaba nga sinnabakuta Father kugenda aba St. John's abazadde bannange St. John's eno yafuuka kwa ya ssomero lyaffe era
buli we tusonda kati ekyambalo tusonda byambalo by'abato ebyabakulu kati tufe twabivaako kubanga buli visitation day ebeerawo mubamu okusaba mubamu misa ate twagamba aba St. John's bano be balina okukola sente zinaleeta ekyambalo ne tweyama nti buli bajja wano bagenda n'ekyambalo okuva mu mwaka oba 2015 tuzze tugula ebyambalo ebyo naye nga tugulira bakulu kati twasazeewo twagala gimijiji gino emito abaana ba Sheehan bali part of St. John's kakati ebyambalo ebigenda okugulibwa era ku bitusonda olwaleero tusondedde baana ba Sheehan bafune gawuni efaana bwetyo seofaana tusuubira nti mu mwaka wa 2028 St. John's ejja kubanga erimu ate bano nga bakaddiye naye ng'ate abaana aba Sheehan ate nga bebagikulembera bebagitwala tebasobola gigwamu bugwi yensonga lwaki buli mulundi banyaba bazadde tubasaba oba sente zisigaddemu ntono toolako oyongere oweeyo kubanga abaana bagenda okuganyulwamu mu kino tweyanziza nnyo father tweyanzeege tusaba otwebalize cathedral administrator yakukkiriza okujja n'otukulemberamu ekitambiro kino tweyanziza nnyo tweyanzeege ewandiisa mu ministry nga temumanyi tagenda kuligestalinga kukola bibuuzo bya PLD naye omwana oyo kuligestalinga ate aligestalingiramu nini namba yo oba maama oba taata oba omuyambi yenna guardian oba jjajjawo oba mukwano gwe namuwandiisa naye nga tosobola kuwandiisa mwana oyo nga taliiko nini namba kakati waliwo abaana abatali bannayuganda kano kakadde mu luzungu for the parents who are not Ugandans you always have a document which they give you as a refugee document. That document has a number which we put there for your child to be registered. Whoever does not have that document, that refugee refugee document that allows you to be in the country, your child cannot be registered. So ekyo njagadde mukitegeere era tubasaba n'obuzaale bw'abaana bammwe kubanga tubyetaaga. Ekya clubs nkyogeddeko, clubs tulina nyingi, tulina writers club, tulina debating club, tulina scripture union club, tulina environment club, tulina scouts club, drama, wala bali mu filming, abo naona tubalina. So omwana twagala waki bwabeera mu ssomero lyaffe ng'alinayo at least club nga 2 zagwamu. So ekyo nakyo tukibeerako nnyo. Ekya mathematics contest kyesibagambye gye tugenda okubeera nayo ndoza mu mwezi guno nga guggwako. Ze sente tusaba abaana 40,000 kubanga eri gye tubatwala balina sente ze basasula ez'ekigezi ekyo ate tuteekamu transport ne feeding ate bagendayo emirundi 2. Contest ekolebwa emirundi 2. Basooka ne bakola esooka ate ne bamala ne bakola ey'omulundi ogwokubiri nga baloozeemu. So ebyo byonna byonna twagala mu bitukolereko naye mitwagirina. Coach wa taekwondo yaŋŋambye musasulire abaana uniform eya taekwondo kubanga tugenda mu mpaka bagenda mu uniform ya ssomero naba nga bakola n'okubawangula bayinza n'okubawangula kubanga baba beetya muli. Teacher ayogedde ku kyabuveyi obw'abasiraamu abaana abasiraamu twagala okuwa respect amadiini gonna naye ate abaana bambala onayambala ka veil ka kitaka akalala ka bimulimuli akalala kadeeya tebanyuma. So twagala babeere nga balina uniform eya veil eyo nga tugenda gigabira wano ku ssomero tikobedde agamba nusu mu kitundu olwo Luganda lufu nusu omutwalo gumu n'ekitundu. So tubasaba sente ezo abaana abasiraamu muzibafunire basobole okubeera nga balabika bulungi. KCCA yazudde nti waliyo obulwadde obwa conjunctivitis obw'amaaso agamamyufu. Mbakubiriza abazadde tuddeyo ku nkola
eyo okunaabanga mu ngalo n'okubiriza abaana okunaaba mu ngalo n'obutakwata mu ngalo z'abalala. Bw'oba okutte ku kintu onaabe mu ngalo kuba akawuka katambulira mu ngalo zo, n'obutakwata mu maaso gaffe. Obulwadde bw'amaaso amamyufu bwaliwo emabega emyaka nga 15 nga bungi oba 2 lwava n'ekigambo ky'okugonga. Nebatugamba bw'oba obuuza omuntu mugongeko, ofunye ekikonde n'omukoonako woti katono nnyo naye ng'afunyizza. So si kipya, naye tubasaba nammwe mwennyininyini abakulu n'abaana twekubirizenga okunaaba mu ngalo ate tuleme kukwata mu maaso gaffe tusobole okulwanyisa obulwadde obwo. Era nga bwe twakolanga ku covid, era nawano mbadde mbasaba ekintu ekyo mukikoleko. Minisitule yateekako akazito ku kyokugema abaana. Nze omulimu gwange gwa kukuuma abaana, omulimu omukulu ogw'okulabirira abaana abo nga balwadde gwammwe. Naye minisitule ate nayo erina obuvunaanyizibwa obw'okugemesa abaana b'eggwanga bonna. Kakati egamba mugambe nti olunaku lweru kugenda ku ssomero ku Sheehan tugeme abaana. Sirina bwe ŋŋamba nti ono omwana tomugema, ono mugeme, ono tokola otya. Babasazeewo era olumu bajjako wano ne poliisi. Lwakusooka nali ŋŋaana ne bagamba bannange nze sinze ezaala abaana mala kubuuza abazadde bagamba nedda oba oyagala essomero tugenda ddiggala. Ne bajja ne poliisi ne bagamba kale bikole bye mwagala. So kakati waliyo okugema okw'ekikungo okw'omusujja ogwa kyenvu yellow fever enkaka yellow fever enkaka bwe kufuula omuntu ng'amaaso ga kyenvu oba n'omusulo gwafuyisa guba gwa kyenvu, egamba era ne sikini efuuka ya kyenvu. Minisitule yafunye obusobozi obw'okugema abantu bonna mu ggwanga okuva ku mwaka gumu okutuuka ku myaka 6. Naawe omuzadde ali awo kasite bwanga tunaweza myaka 61 ogenda kugemebwa ku bwereere omusujja ogwo. Ate bagamba ne baba bakugema dda oli waddeko okuddayo eddagala terina mutawaana. So bagenda kujja wano bageme abaana awo. Nga bwe mbagambye sirina busobozi bugaana, bali mu gavumenti nti ono omwana bamugema dda ono si wakugema. Era ebiramu n'obiwulira ku leediyo balanga oba n'abatuuse bwe munaamanyi ekyokubakolera. Nze nja kubawaayo olw'okubeera nga bagamba nkole ekyo. Nga maliriza, essomero lyaffe likuze, nange alitwala nange nkuze. Abadde balowooza nti ndi muto, essomero liweze emyaka 25 omwaka guno. Era tuli mu kuteekateeka embaga gyetunaakuza emyaka egyali 5 gituuse. Naye abangi babiwulirako ne bagamba embaga eyo eneebaawo ddi. Olwaleero ŋŋambye oba kiba kibe kanjatule, simanyi oba eriba etonnye oba muliba gwase oba kiba kiddedde, naye nga olw'omukaaga olwokubiri omwezi gw'omunaana tujja kuba lwamukaaga nga lwakubiri, olw'omukaaga lwakubiri. Ati omwezi gwamu ennaku z'omukaaga nnyingi oba 4 oba 5 mbamu wiikisi 4. Naye Saturday eyokubiri tugenda okuza ekijaguzo ekyo. Bwe tunudde kalenda wano zijja kubanga 10 ogw'omunaana. Tugenda tutandika okweteekateeka tugende mu kijaguzo ekyo. Tulina abaana baffe abasomerako wano tubayise, tulina abazadde abatandika n'essomero lino tubayise, tulina abasomesa abatandika n'essomero lino tubayise, tulina abaneiba betwatandika n'essomero lino bonna tubayise olunaku olwo. So tobeere n'ogamba tebampita, naawe ali wano tukuyise. Kakati twataddewo ne promotion. Manyi ntera okulaba Airtel, MTN, baani Sentinel bateekawo promotion oba banaajaguza. Naffe tugamba naye nakirowooza nnyo kijja kukola ndowooza nga obudde butuuse. Kati butuuse waliwo promotion gye twataddewo nga